tuli mu katyabaga k'amaanyi nga n'aboogezi abasoose bwe boogedde ku nsonga y'ebyobulamu naye naddala ku nsonga ya Mukenenya, era ng'aboogezi abasoose Canon Ssenyonyi ne Naalongo Nakku bwe boogedde, abafuga Amerika mu budde buno baatema ensimbi ezigenda mu kudduukirira endwadde nga Mukenenya. Kati kitegeeza tulina kuba bakalabakalaba. Obudde buno bwakuba bakalabakalaba. Ekisooka buli omu ku mmwe akekkereze ssente, kubanga muganda omwannyoko kitaawo senga ayinza okwetaaga akasente okumujjanjaba aleme kufa Mukenenya. Naawe kennyini. Ekyokubiri, mwerabirire mu byobulamu okutwaliza awamu okwewala endwadde endala. Bw'oba olina Mukenenya ate malaria nakkwata gujja bagira, mwetangire n'endwadde endala zonna ezitali Mukenenya. Ekyokusatu, mwambale obupiira, buyinza okulinnyamu ku bbeeyi kubanga obuyambi bukendedde, era Saara yakoze bulungi n'abulira bano abato nga bannamawulire. Abato tibanakulaba balwadde bo balowooza nti kakati embuto ke kabaate. Ne Mukenenya. Mbadde njagala kubagamba nti mwerekereze. Bw'owerekereza tofa, naye simanyi oba olutalo nnyinza odduwangula amangu. Omanye akabaate ke tulina, ebisolo biri bibiri. Fe abantu n'ekisolo kye bayita dolphin, byebisolo ebibiri byokka ebyegatta nga si nsonga yakuzaala naye nga yakwesanyusa. Ebisolo ebirala byonna byegatta byagala kuzaala, bigenda kuzaala, naye ffe abantu n'ekisolo kye bayita dolphin kibeereyo mu mazzi. Ffe tubeera awo mu bya luxury. Oba bwe boogera ennaku zino, kakande nange mpadde ku mazzi nyweko. Kati olw'okuba nti ffe tugenda mu bikola ebyo oba kutwaliriza budde, ne Mukenenya gy'akoma, mugende babatayirire. Mwabalenzi mwe mbalaba awo abatali batayirire, manyina gye ntula ku feesi y'omuntu ne manya tono si mutayirire. Mbalaba awo mugende babatayirire, kijja kubayambako ko. Temulaba oyo asese sijja kumwogera naye nze mulabi si mutayirire. Mugende babatayirire, tekitegeeza nti bakutayirira obeera osalamuse. Mukwano gwange yagenda n'alwala, ne bamuwa ekitanda mu ddwaliro wano e Lubaga. Yali musajja mukulu nga tukyali bafukafuka naye ng'akuze amaze n'okuwasa, kakati n'azirika. Kati bw'oba ozirise ebyensonyi bivaawo, nnyina yasooka okujja okumujjanjaba, agenda okumukyusa, yasanga omwana n'akuba enduulu, twagenda okugenda omulala nti omuganda wammwe yasalamuka, nze nfudde. Yali tasalamuse. Okutayirira si kusalamuka, kyabulamu. Mu nsi yonna buli bana abalina Mukenenya bali mu Uganda, ekyo kyabulabe ku buwumbi n'obuwumbi obuli mu nsi yonna. Nsaba gavumenti ekekkereze essente ziteeke mu byobulamu naye ng'esoosowaza ebyokulwanyisa Mukenenya. Ensonga eyo ndooza nti nkulu. Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti twongere olutalo luno olwa Mukenenya kuba enkola yaffe ya myaka esatu tuba n'omulamu ogw'ebyobulamu ne tugukyusa oluvannyuma lwa myaka esatu. Naye ku bya Mukenenya kuno tuli mu mwaka gwa 6 olw'ensonga nti ensonga eyo nkulu nnyo, era naffe tujja kugendera kuwabulwa ka Ssaabasajja Kabaka tulwanyise Mukenenya, tumulinnyeko. Temutya mukyala Ssenyonyi, totya. Naawe Naalongo Saara temutya. Bulijjo simanyi oba mulaba omupiira, mirundi mingi tiimu ne bweba yakuwangula dakiika 5 ezisembayo olaba nga teyo gye bagenda okukuba eggoolo. Ebyo bibaawo.
kasita omalirira abaganda baga nti obwato bufa magoba. Kakati nga tubadde tusenvuddeko bino bibaawo bitukanga mu kone tumalirire ffe ku kye twagala tujja kuwangula nze era siina kutya kasita abavubuka bano banakitegeera. mwabavubuka muntunuulire abaliwa ekirungi bonna bannamawulire bavubuka ate bonna basajja benda bano mwemwe mutandiikiriza ebintu bino ebireeta siriimu. Waliyo abakazi abakalukalu ennaku zino naye mu 10 osanga omu. Nagende ya wantu ntudde awo bankubira n'engoma ssebo. Engoma zivuga abaana bazina amazina. Omwana omuwala najja n'afukamira mu maaso gange. Baali bamukwata okusembera wendi abasirikale naganze ndi nayogera ekikaaki nze nteka okulamusa ku kabaka n'afukamira awo ng'alina akapapula mu kibatu bwe yali ennamusa nangamba nze ondabira wano ndi wa bwereere natya omwana omuwala naye batono nnyo bwe batyo yakiŋŋamba n'atekamu n'essimu ye naye abo mu 10 osangayo omu naye bano abalenzi mubalaba bano abasekaseka bawaanawaana abawala bwe banyirira mubawa ssente ez'okuteeka ebizigo ku mimwa biki okufumba enviiri ozimuwa emirundi 2 yoleka kwefuula naawe ozimuwa bw'omalanga ogamba nti tubeko gye tulaga siriimu twebaza bannamikago bonna betuli nabo wano olwaleero. Omuganda agamba nti munno mukabi ye muno ddala. Airtel, I&M Bank, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, New Vision Group, Nation Media Group, CBS, BBS n'abalala kijja kutuyamba nnyo ng'olutalo luno tulutambudde nammwe. Tujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka Katonda mulungi. Atwebaza Ssaabasajja okusoosowaza abantu be ng'ajaguza emyaka ate emyaka 7 simanyi obakumu abali wano mwina bakadde bammwe abawezezza emyaka 7 kintu kya kitiibwa. Kati emyaka egy'ekitiibwa gitandikira awo. Emyaka 6 n'okudda waggulu egyo myaka gya bukulu abamaze n'okuyita omukadde naye emyaka 7 myaka gya kitiibwa. Myaka 8 kugundira mu kitiibwa. Awo nno Katonda tumwebaze olw'ekirabo kya Ssaabasajja Kabaka kyatuwadde eky'emyaka 7 ate Kabaka n'atugamba ffe abasajja muto wange Michael Sebowa tutaase omwana ow'obuwala oyo muto wange Michael Sebowa tutaase omwana ow'obuwala anti yeddira mutima era muganda wange ddala. Kale mugule obujozi ng'owekitiibwa Kawaase bw'abagambye timulinda linda kigweyo afumita mukira mugule kati obusaati tudduke ennaku z'omwezi 6 fenna tulwanyise mu Kenya tube balamu tutambulire wamu tuzze Buganda ku ntikko. I&M Bank nsaba tusembere Nivana team nayo tusembere. I&M Bank nsaba omumyuka asooka asigale Minister w'ebyemizannyo tusigale ne CEO Majestic Brands tusigale.